Oye, webale nnyo. Anti ekinjagaza aba Rose Form. Bw'ogula omufaliso osasula abamaze gutuusa. Ate ne bakukuleetera. Mami! Wanji Kingi! King! Thank you. You're always from Gobangabia. I got a father going to water. I'm not cut or goose jack or no sigugo. One. Gwa queenie wange agenda kunzalira mwana mulenzi. Nange house girl bagamba batusula high density. Tukola bulungi emirimu. High density mama. Ono katwala ogugwe gosana kufuna fit sleep guli ogwaba kungu otegera ni weba kidda bulungi nange mbampolo city firis fit sleep mpuliriza mama kuno mufaliso ndese kwa queen wange kunzalira mwana mulenzi wa mahani twala yo mufaliso goli wa fit sleep goli wa dulax. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Shafik Phone Center ekintu ekitadde ku level y'abakabejja andi bakolera service center etabangawo erigwe customer waffe corporate oba high class tukutegeeza nti twalese ebyuma ebimalayo mu kukanika amasimu gonna agakabi tutunda phone spares ne phone accessories ow'amasimu ebika byonna ate nga byonna biriko original tukanika amasimu ebika byonna okugeza nga iPhone, Oppo, Samsung, Redmi, Alcatel, HTC, LG, Motorola, Vivo, Infinix, Intel, Tecno kugatta n'endala nyingi okugattako ne spare tablets ne iPads bakola services zino wamanga unlocking, flashing, upgrading ate nga batunda n'amasimu ebika byonna original. Shafik Phone Service Center services zaabe njawufu nnyo ddala ku center bakwakka juice n'amazzi wilo ne free wifi unlimited basangibwa ku Hanifa Towers level ey'okubiri room number F37 oba bakubire ku ssimu 0772484546 oba 0754454925 beba Shafik Phone Service Center. Why honey wabadde onkubira why esimu yagudde wansi naye wano ku Shafik Phone Service Center why babanagiridde wano ku Hanifa Towers level 2 wenzize room number F37 abaana bakola amasimu Al Magic Production nyumirwa nga bwoyiga. Patusa kamanye kasengeje Patusa sigwe gwempita ani bodda moto munya okola ki sanga mbanga ndeke kumango wankuyise tuda kwemo wemolirani ali bodda omukyala abeera alina okutambula nga amodo biri ebyokubeera nga mpubutuka nenziruka nompitala tusa gwe nkuyita notambula ekisiru gwe jangu walijewo njagala ombulire watandise otya okola ebintu ebyengeri ngeyo biki ebyo ati yangamye mbuno nti kuyita ogane kuyita nkuyita osoonoke nkukube nya okuva olwaliro saagala kuddamu kudama nga okola ekintu ekyengeri ngeyo saagala bikolera bwati owulidde toddamu okukola ki toddamu okukola ki biki ebyo nawe saizi yeye modola finga yeye modola wanti sirika tuddangamu ebintu byekisirusiru ng'ebi nawe tokuyigiriza ebintu ebigenda okwonoona nze njagala obeere muntu mulamu nga bw'oli owulira tukabira wansi ani bw'oyimirirako njagala obeere ki nga bw'oki nga bwembadde nkukola buli kimu nga bwe kitegwa okukola ki okukolebwa kyemba nkulagidde kakati ŋŋendako ku mulimu
buli kimu kikole nga bwe kiteekwa okukola ki okukolebwa nkisange nga kiri mu mutendera gwakyo nga bwe kirina okukolebwa okitegedde bwe waba wambuuza yenna yina mugambe nti abalina kundaba nga mmaze kukola ki munnanga agambye talina maanya talina budde bugolola ate nga banneetaaga neŋŋamba kaŋŋenderewo omulimu tomugamba nti ate nagambye ŋŋendeddewo tonzita owulidde ekyo nja kigumira kasita era mba nnyambadde kasita atajja kumbuuza nti ani alagidde ogolole tonzita tomubuulira nti wabadde oyogeddeko nze soogera bye batambuuziza naye yakudda mangu tomuvumye tonzita nzigalewo kale kati ebintu bikusobera kyokka anti yaŋŋambye nti ndi mulungi ninga malayika ate ankaŋŋamba mbuzewekazalyawo biki onagamba kirala onagamba kirala anti yanenetsira kasiri mulungi kubanga ankagambye neŋŋamba nti mukamwana wange eyali antegeera eyali ammanyidde ku nnaku eyali andabirira eyali tanjuza nnaku muleke bweru ng'ate yagenda nettu najja ekyasinza okunuma ennyo mutane kwe kuleeta omukazi mbadde sobola kusigalayo ekyo kyekyandinumye nanyima emmere nze maze wiikisi 3 sirya ne bangoba awaka neŋŋamba buli kirungi kibaako ekirungi naye ono mukamwana wange yali mulungi kano ne mukamwana wange kaseye yagenda n'oluto kwekukyabufa njagala obanga asigaza oli oba asigaza Ngobyawamba. Kati kenkuto wa. Ntuse wa. Tagala gisigala mwe yange. Katulabe. Tugende. Ayitiride. Asobola we student no je kyasanga nonno. Wala nnyo. Kati nkulaga mama nkula yirira. Ne bakola bati. Ne konosa bwangu. Ebintu byo nabyo ono nyabimasewo. Tewakyali kintu n'ekimu kikyo nebyeyagaliramu yene bwali bwakudala ayombedde buli kimu ma jatugende kinuma ekisobola butakuluma ebintu byonyonyonyodde bingi ekisobola butakuluma kyanuma agende mama tugende taata tugende mwana wange tugende omukazi ayitibwa wanje abaana bakubawosa obawosa muki nawasa kiwawangula kyomukazi nga naye akiraba afudde fesimba olwokuba nungi nze n'omukazi yali ategeera alabika yannimbye kubanga anka agambye ogwo ogufiga gwogwo gukola ebyo ebyokumodo amazeemu amaani kati omuntu amodola obulungi bwatyo ate ankoye ebimunyiziza bunyiza oyagala kwonooneka kyogamba babikola baba bonooneka
atena nakutuma ate wanje isha ekiwali nze ndi Masaka ndi waffe mbona lubuto lwe naye yatuma mwana we nabuusa nemugamba nti omukazi wamukubira ku simu nomanye makasinga tugenda taata oli nemugamba nti omukazi wamukubira ku simu omanyi bwali bwaba yazaala kati tuba kuki tanonyanga nako nno yadda kukubira simu bannange omwana musibu nnyo oyo ali mukusomba busombi talina gwataleese yaleta nebiwaŋŋanuka buli kimu akisomye nakireta mu maka gange ewuwo kanyingire nzuno nkubanya omukazi kyakukoze tewali njakalolere mukaka ngenda kufumiza omusego guli makomo mukani kabeera onogafulumya oli abaana nga muzibu nnyo oli omukazi yawasa ku mukazi mulungi nnyo mukubanga akusinga talina na bulungi bwamu otayinza nakusinga bulungi kibi kizibu kiryawo kitugubadde butugubaze kitukubaza bitama olaza mulungi muki talina jangu mama tugende mumaka tugende agange tagasigalamu okujjako nga nawe mese ewaffe ngononye ewaffe naye kekyasanga netuuka kuno kale nnyama nga ndeesa omuzukulu nayagala edda wuyo akaabadde ankaabye nnyo buno mulese kati kandabeera wansulawo bannanga amanyira kubanga omukazi atubonyabonyeza atisiza nkunyonya tewaliwo kisikuwulidde tolooza nti nekyegamusukutogwa genda mulampa motoka vuga mpolampola naye nga tugera kutuuka yateekako nda ne geeti tayagala muntu ayingire wano yenna eno taata kweno geeti awawewakitaawo anti lindako jangu wanje alekako geeti anti nkugambye omukyala yaleka woda gyawa gyekolebwa olooza nabadde nkulimba kati yamugamba toteekako geeti maama wayinza okukomawo omukazi agamba tayagala abantu kumala gayingira simanyi biki bikoze olwo omukyala yamugamba kati okirabe bwetutuuka eri wamaffe tukolagane tubiri bamukwano kitegeera mama kituufu ekyo kubeera olaba wannonye mama olaba onnonye n'otambulayo olugendo lwonanana wena embeera y'ebiseera eriwo yo waggule tosooka kupapa lindako ndooza tewaliwo naye nalekawo wano ekiwala kyange bakyaliwo nange simanyi nalekawo omuwala batuusa mmaze ebbanga ddene esisulawo simanyi oba waali oba taliiwo oba bamugoba dda mukazi wa nayingira nozeramu batuusa batuusa nalekawo omuwala maama